Busiro asigale nga busiro, olufumba asigale nga wafumba, n'olumamba asigale nga wamamba. Ebyo byennyini singa tubitegeera mu mmembe zaffe tujja kukoma ndowooza okuzirika, kuba abantu abasinga balidde mu nsi eno olukwe olwokuba ndowooza essuubi omuliawo abamuli abagwaku ti Buganda yasaanawo tekyakola tekyadda. Abalala embeera ze bazze bawangaaliramu zibaleetedde okubeera nga beetegeera ng'Abaganda wabula beerowoozaako ng'amadiini, beerowoozaako ng'ebibiina by'obufuzi, beerowoozaako ng'abayivu okusinziira mu buyivu bw'enjawulo bwebabeeramu. Ekyobuyivu nnyinza okyogerako bwe nti twabadde ku mukolo esabbiiti eyayita, omukolo gwali gwalumbe, gwali mu maka ga Profesa Yusuf Lulujjaawo, naye omwami omu yayimuka mu mpisa yaffe yennono okusumikira, n'ayimuka neyeyogerako nga yasomera e Buddo, naye twali tutudde kuba nali ntudde mabega wa Nsibambi Profesa, kyava agamba nti aliwo yava e Buddo naye nga yabuuza ekyo olw'okuba omwami yali tayambadde masuuti, zamanga talabise nnyo nga omuntu w'ekitiibwa. Kati bonna bonna ne baseka ne babuuza nti ow'e-Buddo yalifaananya atya? Gamba ng'olaba nti n'ekyo ekizibu kyateekebwamu nti omuntu ayagala okuteeka mu classes nti abaasomera ekisubi balina kubeera nga bafaanana bwe bati, abaasomera e Buddo balina kubeera nga bafaanana bwe bati. Oba ogamba ne weebuuza nti ekyo kirina makulu ki mu nsi yaffe neesaanyizibwawo nyagibwa? N'agamba nti bo abaasomera e Buddo ebyabwe tebinyagibwa, banyagamu byab'ekisubi bokka, naye nga n'abatuteekamu classes ezo bo baali bagezi mu kye baali bakola, nti baagenderera okubeera nti buli omu ajja kulaba munne ng'ow'enjawulo. Kasolo bw'aba nga yasomera kisubi n'asanga kikoze esomera e Buddo, era ekyo waakiri kinaabaawula. Kulubuganda ayogedde awo ku nsonga y'abatabbuliigi, ensonga eno naye njagala gyogera kuba naye badde nkulu, ng'agambye nti abasajja badda abavubuka baffe Abaganda ne babateeka mu mbeera y'okubeera mu bibinja by'abavubuka bannalukalala, naye ng'ekiruubirirwa ekikulu kiri kimu, kubeera nga babategekera amagombe. Era abaana baffe bangi bazze batemulirwa mu bintu ebyo, mu batabbuliigi, ebibiina bina ebyo bazze batondawo, naye ate nga nebatemula tebatemula ku lwa Buganda siyaamu abatwala naye nga Buganda yefiirwa. So ebintu wendisebo ompulira genda maaso, nsaba nti bwe twatwogera Buganda yenkya tuteekwa okwetunuulira nga Abaganda, ne tulema okwetunuulira nga aba DP oba aba movumenti oba aba FDC oba abakatoliki, abaprotestanti oba Orthodox, naye ne twetunuulira nga Abaganda. Ekyo kisobola okunyweza eggwanga lyaffe okusigala nga weeriri, kubanga nga tuli bumu nsuubira nti n'abalina enteekateeka z'okutusaanyaawo nabo bajja kutusaanga nga kizibu ddala. Naye tubanga twetemyetemyemu netwekolamu binjabinja, bano bali eno bano bali eri, tujjagenda okwesanga nga kijja tubeera kizibu nnyo okwetaasa kunyeera kuno okutulembye okutusaanyaawo ng'eggwanga ly'Abaganda. Nsaba okwogerako ku bigambo byempulidde mukulu Lord Mayor nampulira ng'ategeeza nti ye agenda kuzzaayo ebiri by'Obwakabaka byonna abizza e Mengo. Bagamba nti olugero manenya lukozesa awo, naye nti akasukali ali nalyo taba muti
twaligambe nti newagumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi we. Obusobozi bwa muzukulu munnaffe Erias Lukwago nga yatudde mu ntebe y'obwameeya ate nga mumuli ebintu ebikulu ebya Buganda bwabikwata n'abizza mu Bwakabaka, tulowooza kiba kyakwanyumiriza abutugambira nti kikonyogo oba kikasuka kulaalira kidda na birimba. Zayoza nnyo olw'obuvumu obufaananako ng'obwo. Wamu naawe bonna abayinza omufaanana mu ndowooza ne mu ndaba kuba tumanyi nti Musekkaso gy'ali alina banne bazzukulu ba Buganda bangi baddukanya nabo emirimu abayinza okumuwagira mu nsonga eyo. Tusaba Mukama Katonda wateremu obuwanga. Wabula tusuubira nti amaanyi agasinga okubeera ag'omugaso si kwe kugamba nti wano waliwo poloti ya Buganda ne bagikwata ne bagizza Emmengo, ab'Emmengo ne baginoonyeza abaguzi, ntusigala nga musenga vudde mu ngazi zombi. Okugamba nti wano waliwo essomero lya Buganda, wano waliwo akatale ka Buganda ne bakakwata ne bakaza Emmengo, abali Emmengo ne bakakwata ne bakatunda okwongerako okwegaggawaza. Naye kyalibadde kisinga okubeera ekikulu nti tewali ku ttaka lya Buganda kitundu yadde ekimu bwe ekitali kya Buganda. Era twagala kutunuulirako bimu tugambe nti bino bya Buganda biri si bya Buganda. Tewugwa nsi oba bantu bonna balina mugabo ku ttaka lya Buganda okuggyako Obwakabaka bwa Buganda. Kati ebintu byonna byonna ebiriko kabibeere ebyo biri mu mikono gya gavumenti ya wakati. Tulowooza nti gavumenti ya wakati eri ku ttaka lya Buganda ku mudumu gwa mmundu, bunyoomi na bujoozi, kubanga tebalina kawaayiro konna konna bwe bayinza kusinziira kubaako na kye balagira oba kye bayita kyabwe ku ttaka lya Buganda. Kuba ekisookera ddala tetuyinaayo kitundu ky'abantu kiyitibwa eky'Abannayuganda. Uganda fenna nga wetumanyi enteekateeka eyakeeziganyizibwako amawanga ag'enjawulo nagamateeka ya gavumenti eyawamu tutambulize wamu ensi eno tweyita Uganda. Ekyakolebwa mu 2002 nekigibwawo mu 6 Obwakabaka bwa Buganda ne buwandiika ekiwandiiko ekyali kiwa gavumenti ya Uganda omukisa okuzzaawo amangu n'embiro ssemateeka eryegiddwawo, era nga kiwadde notisi nti singa tebakikola mu nnaku 14 gavumenti ya Uganda ejja kuba tekyabalibwa kubeera ku ttaka lya Buganda. Era eyo notisi tusuubira nti yeriwo olwaleero. Tuyinza okuba tetulina maanyi na buyinza kuteeka kiragiro ekyo mu nkola, naye ngaekiragiro ekyo kyafulumizibwa olukiiko lwa Buganda olukulu nnaku z'omwezi dozali nga 18 omwezi gwa muzigo omwaka gwa 1966. Era eyo notisi tulowooza mu mateeka ekolako olukiiko lwagiyisa lwa lukiiko oluli mu mateeka olwateekawo olwawaayo olwa Buganda oluwaayo ekitundu ekya Buganda okubeera nga gavumenti yagerekekanyizaako emirimu gyayo. Ekiba nga endagaano yateekawo Uganda yamenyebwa, tulowooza nti Uganda terina bbeetu lyonna lyezinziramu afuga bintu bya Buganda mu mateeka yadde amaanyi. So n'ebigambo ebyo mbadde nzijuliriza ebigambo bya muzzukulu munnaffe Erias Lukwago. Kirowoozo si kibi, naye tumanye nti gye tusuubira abanunuzi waliyo basi. Kale tujja kukwata ebintu eby'omuwendo tulowooze nti tubiwaddeyo olw'obungi bw'Obwakabaka, naye ate nga kigenda kuyamba obuyambi bano abalabe baffe okugamba nti bino byakomezebwawo mateeka be baabiddiza ne bamala be baabitunda, kiweesa ekifaananyi nti byagenda mu mateeka. So twalisabye Erias Lukwago singa tuba tusobola okukola enteekateeka endala ebeere yakula Uganda tugimununa obujuvu n'obugazi bwayo, ebintu byonna byonna ebiri ttaka lya Buganda
bibeere nga biddukanyizibwamu gavumenti bweyayiddukanyiza ensi nga bwolaba Tanzania bweddukanya ebintu byonna byonna ebisali Tanzania tewali bya gavumenti na bitali byayo singa ddala Tanzania ebeera nga eriyo mateeka nga bwewali gavumenti Bungereza erina gavumenti yayo ebintu byonna ebiri ku ttaka lya Bungereza gavumenti ya Bungereza ebivunaanyizibwako nga tewali bya gavumenti na bitali byaki so ne Buganda ebintu byonna ebiri ku ttaka lya Buganda bya Bwakabaka bwa Buganda era tulowooza nti byaligasizza Obuganda singa tubadde n'obuyinza obuddukanya nga buli mu mikono gyaffe nga buli mu kitikkiro kyaffe nga ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Lwaki nkyogedde ekyo nti